Tika mujuna jana eri pira oluyimba. Paulo Kafeero y'abantu bamukoze ebintu bingi. Nga tannafa gyali mikwano gye. Gye gyatwala abantu balina emirambo mu nnyumba. Ebisigalira byabo. Kitegeeza omuntu waba asobola okukola ekyo. Ate ne waba ofudde era asobola okukola ekikola ki? Ekisingawo. Ebyo sijja kubyogera. Tosobola kuddira luyimba lwa musajja. Oyo musajja okujja mu bulamu bwa Paulo gwogambye nti sekaani mweddira gumu. Toddira gumu muzigo wa mukale. Yajja mu bulamu bwa Paulo mu mwaka 9899 9897 ng'oluyimba walumbeza yalwawangula wadi ya Afrika. Mu 94 lufuluma 93 wadi ya Afrika ne lugira 90 mwena. Yajja n'oluyimba lwakwata dda nga wamaanyi efuuka wamaanyi atambudde amawanga ag'enjawulo. Ng'oluyimba lwakubwa dda. Oluyimba lwakuba dda. Myaka nga 2-3 emabega. Lufuluma 93 luwangula wadi ya Afrika 90 ono yeegatta ku ono mu 98 ku 97. Era oluyimba olwo nawe lwawangula wadi n'agenda lwawangulira eri Misiri we yavaayo ne bamutwala egundi e London akubalaga abantu we yavaayo yaddayo nabakayimbira ng'era yekivulu nga kayimbira atadde mu emizannyo walumbezaaya. Kakati bano banoonyezaayo era nakubira n'omukubira oyo omwami Semululi ne mubuuza nanga manzi omukazi ye yabyogera era kati agamba nti omukazi yabyogera mukyala we omukazi abijjawa omukazi gwafunye mu myaka emitono bwegiti kankati abantu babiziba nga bamunenye naga mukazi yabyogera yazzeeyo n'amaliriza nga atadde ne maama we mu kamera ng'agamba n'agamba maama we amateza abantu mbwe yawandika oluki. Kati ogamba nti kino kizzeewo lwa copyright kubanga walumbezaaya lwe luyimba kati olusingira ddala amaanyi mu Uganda mu byafaayo bya Uganda. Kizzeewo lwa copyright kati wooleka abantu bwe batyo era nga ajja fubutuka n'omulala ajja fubutuka yagambye nti nze nawandiika muvubuka munnange omulala agambye nze nawandiika n'atabuulirirwa nze nawandiika gwe mwandabira nze nawandiika abalala baba baagala kukola likodi nga byakulema ogamba gwe wandika Kampala mu kooti. Omusajja akomekereza agamba we tuliddamu olutulo olukola ki oluddako nakatukyaleze olutulo oluddako kyekyali gwe waluwandiika lwaki toleeta lutulo luddako abantu balize olutulo lwa kooti wa kooti yadda gwe waluwandiika lwaki towandiika lutulo luddako yakomekeza agamba n'olutulo luddako enjabbi babuulira kati gwe waki tolongereza okwo. Mukulu Mugerwa tusanyusa okulaba tukwaniriza webala okukkiriza okwogerako naffe neyanziza oli bwakulaba bwati tayinza kubuuza nti ate oyo yaliwa alabira ddala ekifaananyi kya Kafeero mu bwenyi bwo bingi ebigenda mu maaso nga taata eri abaana bano bye tutajja kuddamu bingi naye tuvunaanemu omusango ogw'okuba nti abaana bano babeera gye bali ne beeyuza ne mulemwa okubatuuzanga n'okubabuulira butya ensi bw'erina okuba. Kankati nsaba ate nfunye omukisa nali soogerangako naawe era nali ensi eno nga sigiwuliranga ndowooza yange entuufu butuufu naye okusookera ddala ebintu bino gye byava emabega nange nali nga mpakana era nga tekisoboka ngamba abaana be tubadde tubala nti bwe bati 10 bwe bati ate waki tufunyeeko bwe bati era ndowooza ng'obadde ongoberera nasooka nempagira nga bali ngamba tekisoboka nga simanyi bwe kyali kankati kubanga ensaza geeyijja bweti yava ku byabugagga misaba tekati ekituufu okifuna ku nze yava ku byabugagga bye byaleeta akabasa nga Kafeero afudde engabana ng'egaana otyo nedda teyagaana Kafeero waafa twalina kye bayita ennyumba y'ekkajansi maka ga muvunaanyizibwa nnyo g'amaanyi kakati ebiseera ebyo alonda bye yafiiramu obijjukira baali baagala kutundawo ng'abaana bonna bayikutte ne bamaama baabwe nga waliwo ssengawe sisita wange sisobola mwegaana era musisita wange mutwalanga sisa kuba musaayi gwange bamuyita Nantongo nga yabakulembera ekitaali kibi ne bateeseganye ne bagamba tewali buyambi bunnyo bw'amaanyi naye tuba tutunzeeyoko ku kimu ku by'obugagga ebiriwo kuba byaliwo oba weebiri era tusobola okukola ki ne twetaasa kyabulijjo abaana batunda ebintu byabwe oba nti kalina eri eveewo tusobole okwedaabuluza oba abasoma basome akati miitingi ezo zaatuula
ne okutunda kajansi naye ng'ate abamu tebaagala ddala ab'emikwano omukwano mu ye yankubira essimu nga akifunye okuva mu bulooka yali ku nsonga ezo anoonya abaguzi omuntu oyo sijja mwogera linnya naye nga muyimbi w'amaanyi ako nagamba tekisoboka ate lwakimutundawo nemugamba nalina mirimu gyange gyakutambula nenkuba ate nakomawo ku sipiidi nnyo mu kibuga amaka go nengateeka mu mawulire ntigakola ki tegatundibwa abakazi ne bannumba ne banvuma kola ebibyo bino si bibyo biki nengamba temutunda kakati nga waliwo meeting ezaali zikolebwa ewa mukulu Mandeevu gwe tubadde twogerako ate ali musobya teyali musobya kuba naye bambakazi bamulumba bannange tutunde olwo gukyali wamu bakyali wamu bonna nga buli ekikolebwa nze sirina kyemmanyi ndi byange naye nga nze manyi muganda wange bwe yaleka weebuli n'abaana ba muganda wange gye bali munnange kankati mu kuteeseganya bwe baali mu meeting mbw omukyalo omu ku bo eyaleeta ekiteeso n'agamba tukole DNA tusobola okuwa abantu abatali baawo maama omu n'agamba okusinga okutunda buli muntu afune tusooke tumanye kyekituufu owuli ebigambo byange ani alina okufuna omugabo abadde tamanyi tusobola okutunda era bano babayiriza abo abaana baswazi abaana baali bato nga tebasobola kwetegeerera maama omu abakazi eno yonna mu kyalo baavaayo nga bono jjukira nga bateese ekintu eki batunde ewa mukulu Mandeevu abakulembedde ekitaali nsobi kuba yali ayambako mu budde obwo ng'omukuza atuyambako kubanga ng'alinamu n'akasente mu bizibu ebimu ng'atwasizaako munange bwe bagira bagamba nti batunduloza situlika nkuwe sitoole nakati omukazi omuwala jjukira Kafeero nga tannafa waliwo omukyala waawo Kalweri ng'alina embeera ennyine Kafeero agamba oninamu abaana babiri Kafeero agamba nkulinamu omwana ogwo era yafa tebiwedde kati okwembeeranyi awo ekkondeere lyasigalayo bwe bagambira nti olaba abadde tannafa nga waliwo ebizibu bwe biti twekebeze awuli ebintu bwe byali ne basituka ne bakola ki ne banoonya eddwaliro erya gavumenti nga sinina kyemmanyi ne kati Pawulo yalina poloti zetwogeddeko awo 5 nefuuka 10 awo Enkokonjeru yali agala kuzimbawo kibaala ngayagala kuzimbawo woteeri lodge mukale mabaala waali wanene mu tawuni wennyini awo Enkokonjeru munange n'agira ne bagamba tetulina ssente ne baleeta proposal batunde wali Enkokonjeru basobola okugenda mu DNA nga bali omuntu ogwo bakkanya ekintu eki nga n'ow'omukyalo eno omulimi naye agenze ne bakkanya n'ow'e Kampala ofuna bulungi omukazi ate ali mu meeting ezo yali bisirikirwa kuba yate yamulinaamu mwana naye bonna abaalinamu omwana baaliwo mu meeting eyo olwo bavudde ku kyokutunda kajjansi oba nakyo kikyaliwo kikiri mu ddiiru ye ddiiru naye sente z'ekajjansi nti sente z'ekajjansi zaali zakweddaabulula kati ne banoonya ekirala kye batunda bakole DNA okumanya ani alina okufuna z'ekajjansi okitegedde kaakati ne bagenda ne bakola ebintu ebyo DNA yaabwe nga nze sirina nakimmanyi kaakati awo DNA we bakola DNA ne bagenda kati ndowooza mu kutuuka eyo ne bakola DNA yaabwe ne bagikola bulungi nnyo ng'era omwana bazaakolaga ebintu byabwe bye baabikola siriiyo naye nga balina senga waabwe Nantongo era Nantongo namunenya ne mugamba wakolamu ensobi kya bulijjo abaana bakulira abatali waaki abatali bawaawo ne babeera bulungi naye kati mwaleeta enjawukana kati entamuziraba mwakola ensobi mwali birekereddeyo oba abamu weba tebaliwo ne bibeerayo nofuna bulungi nemuga ne mwakola ensobi yali y'amaanyi kankati nekyo netukireka ebyayise byayibwa bwayise munange ntubeerawo kati entalo bwe zitandise ati we bagenda okukimayuliza butusiriza ez'abatabula wano mukukkiriziganya mu kugenda baali kimu teri gwe bakwata muguwa bwe bati ne basika nga mbuzi teri gwe bakuteeka mu mmotoka ne bapakira mu bbutu ne batwala ne bagamba tuwa omusaayi wano kugenda bulungi kutuula bulungi ku reception kuyita basawo kuteekayo mukono kujja ku musaayi kusasula ssente ndowooza baavaawo ne bagendako ne mu woteeri ne balya n'akokulya ng'abaawamu wano mu kukimalizawo ewavu obuzibu era batandise okusoma wano naddayo nze nendaba dokita nga nze nga teri akimanyi naye nga dokita mbulira ekituufu naŋŋamba ekituufu kye kino wano DNA eddwaliro lya gavumenti ly'amaanyi
omanyiwo ekinyambi omanyiwo n'amugamba kye kino bye bino teri atuwadde ka sente nange nebanga ndi confused wali tokyagala nali sikyagala ate nga sikinaako bukakafu nagamba ye bukakafu ye buno Paulo Kafeero yezino ki abaana bano results abaana ba Kafeero bali baki bali bana nange nekijja kinsobera nekinnumya omutwe bikikati entalo nezitandika netwagala nendoza wakawuli akemabega nti tugende tumuziikule tufune DNA eki agamba ebyo byonna tebikyagasa nemunamuziikula ate nga ne gavumenti yenyini tekyagala agamba ekyavudde mu ddwaliro kyekyo kirina okukola ki nenze ekyammalako ekyannuma nti bennyini bebeesitula ne bakola ki ne bagenda babakebere batereze kati nange nengenda nemprovinga nga teri antunye nayo nenkakasa nangamba neddemba mwagala mubiddemu naye bituufu ye biki bituufu ye bino era nga yebyo tewali gwe bakola ki tewali gwe bakaka kati mposa ekinnuma ate omwana omuwala oyo ali awaka ebintu byasigadde kale munda tutereze mpolampola ate nasituka nga tava ku media bukasuka kino kwogera kino kuba abantu babikoowa abantu baagala abantu abali abakwatagana ebyo ebintu bisobola okuba nga mwe mwabireeta ne tusobola obiwumbawumba ne bikola ki nebiggwa naye ate tebiba kiki tebiba ntalo nze kyembadde nsaba ti omuwala ali ku gundi aveeyo tube tukole ki program zikole ki aleme kubeera nnyo ku gundi kuki kakati natuuka awaka wenyini tewategereka awaka mu nyumba mbeeramu abantu olala nasangamu omusajja nga yasulaasula na ku buliri bwa Kafeero nemugobamu omukazi era nagamba ye musajja gwe tolina nansonyi osula mu kisenge kyani ky'omugenzi ekisenge kya Kafeero nakyo bakipangisa omugundi omusajja oyo bawo oyo muwala wange nga mweyaganziza nga mwebasula naye nabimiranga omuntu omukulu neŋŋamba nyamba onviire era naleka mbagubye si byange nti byange kuba bintu by'abaana booli naye kiba kiswaza mu Buganda tekiriyo era nembagoba omusajja naye yewerera nnyo nangamba ajja kunzita ajjako nemugamba no newonoonzita zisiina musango gwolina gwolina omusango wali badde ogenda omuntu onoomuganziza ebbali tyo situgaana kati agenda n'azaala n'akomawo naye nze simulumbangako nti oba biki ezo byabwe bintu byabwe nabaleka nze siinene naye kyesaagala ate oli waka woosula naye ate tova entalo n'ozirimiza mu gundi ku medias oba oli awo okyasiriza ate ne baleeta yakakulumya omutwe ebintu bya Kafeero bikyali mu mikono mituufu tukyogerera wano bikyali ddala mu mikono olw'ensonga biri mu mikono mituufu olwanga swazi kyatunyweragala buli kimu kikyali mu mikono mituufu tewali bitundiddwa nze nkimanyi nti biri mu mikono mituufu olw'ensonga nti abo abaana bannannyini byo babitambuza buki bulungi mpozi nti nze kyemmanyi nti mpozi awaka ng'ennyumba eyeetaaga okulongoosa era ye lutalo lwendiko nja girongoosa naye ate wenjja wano era amaka ndowooza olaba Kafeero we yeebase n'ettaka lye niryo ttaka ddene ezo yiikaazi andiyiikaazi ziri awo nyingi nze sisangangayo muntu nti simanyi oli alimirako biki nsobola okujja ntisangangayo nti oba ki waliwo yaguzeeko yazimbyeko wabula mbiwulira nembiraba ku social media nekinnumya omutwe nenjija nenza naate nze sina kyenkola ki nze nensirika buseesi neŋŋamba si byange nti mbyatagako omugabo nti oba mbiweeka omwana wange bwati gwe nnina bwati segawa nti bino bintu bya Kafeero n'abaana be n'aba Kafeero nekyesaagala y'entalo entalo tugende nnyo wano abaana tubaveemu ku katini Kafeero muganda naye mwafuna baganda bamwe abalala okuva mu Kafeero mwe yatambuliranga boozogera bamandeevu baani bonna ne bajja ne mubeera wamu mu ŋŋanda ezo ze mwafuna bye tutasobola kwerabira ye mukulu wange Sekandi kuba neddira Njovu yeddira Njovu emabega awo abadde n'olutalo lunene nnyo n'aba social media awo n'abantu abalala badde nduulira kati gwe mukulu mugerwa engeri gy'oli nti Kafeero wamumanya ne Sekandi omumanyi emberebette okuzaala emmette zennyimba olusookera ddala walumba ezzaaya oluyimba walumba ezzaaya naye alulinako obwannannyini mu buwangwa oleese ekintu ekyo kati omanyi byonna kwe byavudde abantu abamu oluusi waliwo kye baleese nti oba copyright funa bulungi emu yagugumudde abantu bangi yagugumudde abantu baki bangi oluyimba walumba ezzaaya abasinga nabaddeko
n'abayimbi abamu ab'enjawulo abanene sijja kwogera mannya gaabwe nze nkolagana n'abayimbi mikwano gyange nnyo na buli ddawe tuba tukola omukolo gwa Kafeero tebabulawo ng'abamu ne babula n'okukaaba amaziga ne bagamba ekitegeeza nti omusajja bye yayimba nti biri njogerwako awatali kukola ki awatali kuwuuna bituufu Kafeero y'omulaba essaawa eyo ne wojja n'omugamba nti yakwata akaana akato tasobola kuddamu olw'ensonga yakola ki yakola ki olw'ensonga nti yasirika yakola ki yavaawo naye Paulo Kafeero yawandiikanga ennyimba ze awulira bulungi Walumbe Zaaya luyimba lwe lwava dda oyo mwana Swaziniga omulaba nga muto twasulanga mu kayumba ako bamuyita Nasuna Mariam maama wa muzaala twalina n'atonga oyo omulaba dda Kafeero ng'agenda kwanjula bbaawe yali ng'abeeranga omukono waliwo omukyala yamufunira nga tumuyita ssenga waawo Nagawa Mukono yamufunira yalina musajja mukulu n'amugamba va ku bavubuka bata bajja kusumbuwa genda n'omusajja kati ng'enkya kwanjula gundi agenda kujja kwali kukyala agenda kukyala omusajja oli yalina omukazi omulala yabikola mu nkukutu okukyala kwe kwalinga okukola ki okwanjula era Kafeero yali omuko era omusajja yawa Kafeero ebintu bingi sente enkalu n'aleeta n'ennyama byali bingi Kafeero yasula adigida yasiba adigida omusajja nga tannajja Paulo yajjayo ekitabo kino baideni oba nali ku P4 oba P6 nali myaka nga nsomera awo seetaawo nali mu P4 Paulo Kafeero yajjayo ekitabo n'ayimbiramu ssenga Walumbe Zaaya nga luli mu kitabo Ssenga n'amugamba ne mwana gwe wajjawo amagezi n'amugamba n'oluyimba lujja kukola olw'ensonga lwaki yamutendereza obudde obwo bwali obwa siriimu obubi ennyo siriimu yakyakira yakajjoolwa oluyimba olwo ng'alulina mu kitabo nga n'aluyimbiramu ssenga era n'oyo omusajja boogere abo abasajja ye baali ngabo era kyova olaba ye ebintu ebibaddewo nenjaga nomukubira essimu nga neewuunya abantu ekintu ekyo kyaluma abantu ndeka mujju najja neyerippira oluyimba Paulo Kafeero yo abantu bamukoze ebintu bingi nga tannafa gyali mikwano gye gyejabutwala abantu mbalina emirambo mu nnyumba kitegeeza omuntu waba asobola okukola ekyo ate ne waba ofudde era asobola okukola ekikola ki ekisingawo ebyo sijja kubyogera tosobola kuddira luyimba lwa musajja oyo musajja okujja mu bulamu bwa Paulo gwogambye nti sekaani mweddira gumu yajja mu bulamu bwa Paulo mu mwaka 98-99 ng'oluyimba Walumbe Zaaya lwawangula wadi ya Afirika mu 94 lufuluma 93 wadi ya Afirika ne lugira 90 yajja n'oluyimba lwakwata dda nga wamaanyi efuuka wamaanyi atambudde amawanga ag'enjawulo ng'oluyimba lwakubwa dda myaka nga 2-3 emabega lufuluma 93 luwangula wadi ya Afirika 94 ono yeegatta ku ono mu 98-97 era oluyimba olwo nawe lwawangula wadi n'agenda lwawangulira eri Misiri we yavaayo ne bamutwala egundi e London akubalaga abantu we yavaayo yaddayo nabakayimbira ng'era yekivulu nga kayimbira atadde mu emizannyo Walumbe Zaaya kakati bano banoonyezaayo era nakubira n'omukubira oyo omwami Semululi ne mubuuza nanga manzi omukazi ye yabyogera era kati agamba nti omukazi yabyogera mukyala we omukazi abijjawa omukazi gwafunye mu myaka emitono bwegiti kankati abantu babiziba nga bamunenye naga mukazi yabyogera yazzeeyo n'amaliriza nga atadde ne maama we mu kamera ng'agamba maama we amateza abantu mbwe yawandiika oluki kati ogamba nti kino kizzeewo lwa copyright kubanga Walumbe Zaaya lwe luyimba kati olusingira ddala amaanyi mu Uganda mu byafaayo bya Uganda kizzeewo lwa copyright kati wooleka abantu bwe batyo era nga ajja fubutuke n'omulala ajja fubutuke yagambye nti nze nawandiika muvubuka munnange omulala agambye nze nawandiika natabuulirirwa nze nawandiika gwe mwandabira nze nawandiika abalala baba baagala kukola likodi nga byakulema ogamba gwe wawandiika Kampala mu kkooti omusajja akomekereza agamba tuliddamu olutulo olukola ki oluddako nakatukyaleze olutulo oluddako kyekyali gwe waluwandiika lwaki toleeta lutuula luddako abantu baliza olutuula lwa kkooti yadda gwe waluwandiika lwaki towandiika lutuula luddako yakomekeza gamba n'olutulo oluddako enjabbi babuulira kati gwaki tolongereza okwo
Chebyali mu kkooti. Era mu myaka 10 gwe wali owandiika mu myaka 10 kati gye tugendamu kiki olinawo kivuganya nnyimba ziri senga wandi wadde ogamba nti hawo yava mu kkubo lyange nti namuwanga n'ayimba kati kambye yava mu kkubo lyange wabula nti abantu tujja ne tubayambako yajja mu bulamu bwe n'amukyusa n'ayimbanga ye n'akola atya yali mu kujja mu kafe yatayimba bw'atyo n'amutereeza bulungi nakola atya ankati abantu bwe tuyamba abantu ate abantu ne balamanyi ne batukola ki ne batwefuulira era bajja ku luno banoonyamu nnungi nze nawandiika dipo nze nawandiika dipo bwe bityo biri bwetyo wenkitangaazizza obudde bw'oluyimba olwo mbujjukira mu buto bwange twalina kukyala kwa mwannyinaze Pawulo n'aleeta ekirabo n'alimbira ng'alina ddwayi gita etali y'amasannyalaze era akantu akasenga akamusesa buli n'obukazi obutanaaba maaso n'akenguuli luli mu nguuli n'ambuza naye gw'otayimba ku mwenge by'okusaagasaaga senga n'agamba nduwadde omukisa lujja kukola kati ekyaziza enviiri ku mutwe omuntu gye yafubutuse Tuluyimba ate kuswaza kutyoboola okutyobola abamu kyabalumye wabalabye ku TikTok abamu ne baleeta wabalabye omuliro ne bavuma agamba katyanga kale gwe walinga gwe biki byokozeewo afuna bulungi ennyimba zakulema okuzzaako kuba omugenzi yaleka yaleka kati oyanviiridde mu kkubo kamba kuba omuziki ekiba kibe abadde nnenya kati naawe bikulemye gwe wasula bandi ya Kafeero ofuna bulungi nze onfuna bulungi nze sisulangako ku bandi ya Kafeero ne Pawulo nga tannakola ki ng'afudde we yafa bw'ati nali ze sigenda byakuyimba era nabiyigira mu mabaala ngenda nkuba copyright biki kati bo bennyini ne bajja beekolamu emirimu gyabwe ne batambuza kati engabana yaabwe yabalemesa kwatagana kwabwe kuba baali beeronzeemu gamba simanye tulonze enje sekandi atukulembere kuba omugenzi avuddewo bo bennyini ne bajja batakwatagana nze wengenze mu kuyimba ntandikidde wa Walukagga natandika na Vincent Segawa wabyayo yabivaamu kati ne manga nkola ne Walukagga sibeerangako kulabako mungi baddemu okuba njitambuza era senga weeri era senga mwendi nesibe egibeerangamuko Gwalina ebidongo awo bano ebyagano kwatagana sibikwatanga nako sibikwata jukira muzeyi yabitwala muzeyi nanganga nonyereza era simenti yabiteeka wano paka kati era simenti yabiteeka wano kati jukira yafa tona josola sewali kyensobola kuja eyo sina gyensobola kati ekikulu kyembadde nekirala kyobadde obuuza kyombuza ekibuuzo ekyo mbadde njagala era sifunanga mukisa bulijjo kukitereeza naye mumpadde omukisa nentereza ekibuuzo ekyo akasembayo nga Kafeero tulwana okulaba nti nno bigaseye esigalawo nabiki bino bitundibwa byogerwa naye nga abiina agamba byonna bikyali bulungi mukoze mutya okulaba nga enjawukana zino mu baana kati olaba famire zonna zibaamu enjawukana naye tujja kukola bikwata mpola mpola kyetulina olwana biva mu mawulire tubikwata empola tubiwumbewumbe bijja kugwa twagala tujjenga wano nga tulaba progress etuuseewo nti nno kati twali banayo omwaka ogwedde twagamba ekisaawe akati ekisaawe kyekino kati twagamba okuzaawo ennyumba ya Kafeero mwe yatandikira kati eno twagamba okuteekawo galale nti kati tutaddewo kino kuba batugamba nti n'ekkanzu ya Kafeero ekyaliyo n'ekyambala obulungi nnyo amatiribo na byonna gyebiri byonna tewali buzibu byonna tugenda bikola wabula kyensaba akasembayo akaterekeka aleke kirala kyobuuza twakatalekeka nsaba nga 17 abantu bajje muki mu bungi enkoko njeru nga tumujjukira wajja kubeerawo okusaba ku St. Agnes waliwo okusaba okutegekebwa abaye abakibyoga abatasobodde ne basaba deni na wano kubeera wano okusaba okwaba ekyalo tumanye tugenda wali mu kisaawe kyenje bazizza abayimbi bonna buli gwe twasabye gwe twatuukiridde ali ku posta mukulu bate yakkiriza misa kiyaŋŋambye wadde n'olwetaano talwagala Walukagga bonna aba batubeererawo bo bagamba oba bino biriwo bino biki bitebaagala kumanya bo tebawuliriza onfuna buli waabwe bo tebibakwatako bo kyebaagala kulaba nti omugenzi ki era nkunga abantu bonna babeerewo ku lunaku olwo bajje mu bungi era nsaba Mukama Katonda atuwa obudde era mmwe mubeerewo musobole okukwata ebintu ebyo ate mubiraga ensi y'ensonga enkulu mukulu boogere taata eddakiika emu tetuyinza kuva wano
tetuyinza kuvaayo nga tetwogedde na mukulu boogere ekigambo kimu kyokka ensonga emu yokka tetugenda kugira nnyo naye omanyi wabaawo ebintu mukulu boogere ng'oli bwakiwulira okusirika kuwangula bingi kituufu onajagire okusirika kuwangula bingi muzeeyi naye waliwo ensonga ate eziba zeetaaga okuttaanyizibwako tetujja kgenda wala ensonga egenda kubeera emu twagala tugyewo ensonga y'oluyimba lwa Walumbeza yabagamba waliwo ebyalutambulirako nga munywanyi watandika okuluyiya n'okuluwandiika kantu katono kyekyaliwo kubanga oluyimba lulabika luleese emitawaana mukulu mugerwa agambye nti alika byavudde ku bino ebyazze ebya copyright nti kati aluyinako obwannannyini yatwala ssente oluyimba olwo lwa 93 okufuluma 93 era omugenzi yalinanga enkola ye nga tayimba luyimba oluyitibwa olupya okubamuuka awo nga bakatuninga joeta sound check bano be bayimbi abaliwo kati abapya nga takuba luyimba sound check nga tamaze du recording era tiyasiiba naffe mukikajje eyo egindi namasuba kikajjo kyeno enakawuka nakawuka ye yali ekikajje eyo kakati tiyasiiba naffe ffe twasiibayo naye najja saawa kumpi mwemu nga bataddeko ebidongo n'ayitawo n'agenda mu kateni mmanju n'akwata gitaayi n'agamba abadongo bamanye ekyokukola bweyakuba ne basaakanya mu bidongo byabwe tugenda okuwulira ng'ayimba Walumbeza ffenna ne tusiriikirira netuwulira luyimba n'alukomezaawo tiyalumalaayo yabaako kasampo yatuwaako kasampo awo 93 sekandi nga tali naffe naye kati ebyo ebyempulira oba lutalo lwa byanfuna nsuubira lutalo lwa byanfuna sekandi yeyunga ddi Kafeero sekandi yeyunga Kafeero oba 97 97 awo kitegeeza nga oluyimba lwaliwo ng'oluyimba we luli tonna kyoteesaawo gundi Pawulo n'agenda e Misiri sekandi nga tali naffe owulidde mu 95 Pawulo n'agenda e Misiri ye mwese erinnya lya gundi the golden boy of Africa kyenda mwena owulidde yamutwala so oluyimba ne lujja nejja nga sekandi tali naffe owulidde naye ebyo tubirama kati akasembeyo muzeeyi okwawukana kuno okw'abaana kuno mugenda kukolera mutya kubanga kati abaana bakuze naye tekijjaawo nti era mmwe bakitaabo mwe muliwo nti ono Swazi talina kyasobola kwogera nga boogere wooli ku Kafeero naye okugiraagira kuno anti ekikulu Kafeero musajja Muganda Kafeero e Buganda baalula abaana nze ndi musajja Munyoro gyenva mmanyiyo wendi mmanyiwo bajjajja bange mbamanyi sirimu Kafeero yali mukwano gwange tabangako muganda wange kaakati ebyokuzaala eby'abaana be yazaala
sinze mbalula sigwe bamanya sinze mbalula kubanga ekyo abasomye emisayi gyetula DNA bakebera era bakebera kakati ekyo kiri gye bali omwaluzi yali dokita nze sina kyemmanyi sina kyemmanyi yebyo sebo era musolo batuuza nembaga nti banaye kino kikyamu ate ekikulu waliwo abaana abazaalibwa bannyaabwe mu mpisa mu bwetowaaze mu magezi aga waggulu biki okugamba munjuza omanyi ne booba gwe osooka nemubuuza ye bannaye nti wadde nga omuwala ono ali lubuto naye munju yaani mpasizaawa biki kwegamba naye munnaye ebintu ebimu abantu be yabasanganga ku bifugi yamanyanga mu bifugifugi mu bidongo kakati mpisa kizi balina abaana bazadde abo abamu tebalina mpisa ne bwokola otya ne bwomubuulira n'omugamba nti sikunako tabu yonda sinaki naye tebalina mpisa kati tubatuuza mu kikyate nalaba ku TikTok ng'abuuza oba muzeeyi boogera afadde kati ng'obuulirira oyo kati nga mbuulirira oyo ayagala nfwe omanyi nze ebyange mbikwata mpola si bwe nti wenwana entalo zange ate nze okunjogerako kino nakiri kadeideyi nze sikisumuluzo nti kyekiggula ewange kigudde ekisozo tewenkirina ntambula nakyo nkirindi wano okiraba nkirindi wano wakati waleseyo bantu wensanga taliyo nga nzigulawo nga owulidde naye kakati nze sirwana ndalo za bigambo ebyo mubaana tebalina mpisa abamu tebalina mpisa ne bwogamba nti obagategattemu mukooti waliwo abaana abakuzibwa mu mpisa n'abatakuzibwa mu mpisa kati obatandikako otya obuzibu nga kyayogedde ensonga enkulu nti abakyala bano betufuna n'omusaayi guno gubagobera abaana oluusi bemuzadde omuntu nga mumagufu nnyo nze kakati olaba nze twava wala ne Kafeero eyo mulakwena eyo olakwena weyajojobezaako ku Uganda wano eyo gye twava eyo ebiseera ebyo ebyalakwena wuuyo olakwena asonga biki eyo nze gye twava ne Kafeero naye okyesanga nti mu bwavu nga Kafeero mwavu tanaba kuba bwatyo netukola ebyaffe Kafeero na talenti nemutwala Kafeero nafuna sente netubeera ffenna naye kikwewuunyisa n'agula emmotoka netuzitambuliramu nnyo netukyakala netukatotya naye abamu ku bakazi beyazaalamu abaana kyabaluma nnyo negye buli eno balinga abagamba nti nno nakati kolaki nakati tambulira mu motoka bagamba otunuulira abantu nogavane kyabalumaga kutambulira mu motoka ya Kafeero kusaawa eno batunula nti nakati zitambulira obadde nga weeyagala omutima guba mubi emitima gyabe mibi kwegamba twakyakala ne balumwa nnyo ekisusse kakati ng'otula mu kifo kyabwe twadigire balumwa nnyo ekisusse ne bagamba so wali otula mu kifo kyabwe atula mu kifo kyabwe naga muzeeyi boogere awo wenina okutuula kati nnyo muzeeyi kozi olina akali ke twade twogerako nga otubuulira engeri gye mwasisinkanamu ne Kafeero nga mugenze mu bibira kutema enku ebyo byali byakola byaffe yalina akalimu nayitolya muyambe byali byakola byaffe biwanvu biveeko
ngambye byali byakola bya bati mankuza abo ne baziteeka ku balaawo bafuna akasente muzee namugandi byakola byaffe olonga muzee agenda kuyimba yangambire mu kibiri eyo nangamba nti omanyi omulimu gwenjagala mu nsi yatandikira nti njagala kuba mudongo era ekyamuddamu nagira biziti nangamba nti nedda si bidongo bino ebyowooli kuno kwaliko omusajja atembe ekidongo kye mu birabo naye nga mulaba bwafaanana ate onangamba ati ayagala kuba mudongo ye nakizuula mangu nti nsubira oli bwafaanana naye bajja ndowooza nti naye bajja okufaanana era nagirabe nti nekiggwa naye olongotegeza gwogenze nga ngamba nti nabwo nagenda naye kikwewuunyisa yali ajjukira omusajja oli yali ajjukira olumu tuva tuli ku St. Patrick Inn ekitintale twakolerangawo nga akubiza baana mpya saike mpya byonna bipya ku Sekukulu 24 n'abeeraawo n'atimba stage nga nze neetulidde eno ku katebe kange ndi ku kasoda nagamba nti boogere konze wangi nagamba nti njagala okuva mudongo mpozi bagamba otya neneebuzabuza nenseka amajembu negamba nti owaaye bebityo bebiba bebityo kale embeera twava wala kyamukisa mulungi teri yanoonya ku munne ssente wabula ffenna twaliwo okupanga duniya kwali kwagala okwaddala tweyagala era nze mu mikwano gyange nze Kafeero ate nze neemanyi neezuula nze sijjukiro najjukira omuntu omu yekka Kafeero nze waliwo abantu bangi waliwo omuntu omu gwe nakolera emirimu gye ng'asoma nemukolera nnyo nemmenyeka nakati nakanyama annuma lwa nakola mukwano gwange ng'asoma naye ekyalibadde ekinene ennyo yagamba mukyala we twasinkana ku mikolo munakigamba mukyala we nti ono y'omu kubalwanirira diguli yange esooka neŋŋamba nti bakujjukidde nti awo nno ŋŋenda kuvaayo n'akantu ekyasoboka akali neŋŋamba nti nze Kafeero mubennyambye Kafeero era yekka gwe nafuna yanzijukira yekka. Extra Digest kale tweyanzege banyabo ne basebo Extra Digest mugoba nsonga bwe tulabise olunaku olwaleero ebigambo mubiwulidde katusaba ate embeera eterere n'ekirooto abaana kye balina n'emikwano gya Kafeero ate kituukirire oba oli awo emyaka eginaddako twongere okuba nga tumujjukira era nga tumusomako 17 omwezi ogw'okutaano ogw'omwaka guno tugenda kubeerawo enkoko njeru mu kisaawe wali abayimbi b'eggwanga we bali Papa Samisa Kisemakula tujja kubeera ne bayimbi ky'abalala abaliyo bannaye Mathias Walukagga Asidiki bakapeke omulembe guli eri ogwaba muzeyi boogere ne guno ogwafu oguliko ogw'ekidigida bagira dikiweewa ne ba comedian bonna empaka z'emipiira zijja kubeerawo ba comedian Maulana Andre bajja kubeerawo n'abantu abalala bangi pikipiki ez'empaka omupiira emizannyo egy'enjawulo bouncing castle okuddukira makutiya okuddusiza amagi ku jjiiko kwegamba olunaku lwa kunyumirwa olunaku nga tujjukira omuzira waffe the golden boy of Africa nze Sesanga Bate the great akume.